بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatutonda n'atuteekako ebiragiro ebyokugoberera. Tumusinza nga tetumugattako kintu kyonna, tumwebaza ku byonna byatugabirira ne byonna byatukuumamu. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabbi yasembayo mu bannabbi, teri nabbi agenda kujja luvannyuma lwe. Eddiini gye yaleeta Obusiraamu lyekkubo lyokka Allah subhanahu wa ta'ala lyatusuubira okuyitamu okutuuka gyali nga atusiimye. Tumusaba tumusaba ekitiibwa jalla jalaalu atukuumire ku ddiini eno, agitutwalireko, tumusisinkane nga atusiimye. Oluvannyuma lw'okulaba olugendo lwa Isra wal Mi'raj, mu bbanga eryo nga nabbi tannasenguka, tugenda kukoona ku nsonga endala bbiri. Ensonga esooka, ziwajuhu min Sauda, yawassa omukyala gwe bayita Sauda binti Zam'a. Sauda nga mukyala we wakubiri, yamuwasa oluvannyuma lw'okufa kwa Khadija radiyallahu anha, nga bwe twalaba yafa mu mwaka ogw'ekkumi nga bakava mukomera oba mu Hisar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, okufa kwa Khadija kwamukuba wala nga bwe twagamba, kubanga baali ba mukwano nnyo. Yamuyamba nnyo mu da'wa, yamuwa obugagga bwe n'abukozesa mu da'wa, yamubeererawo ng'omukyala, yamuzaalira abaana n'ebifaananako bwe bityo. So okugenda kwe kwamulekera eddibu. Era biseera bingi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabibwangako ng'ali mu nnaku, atuula awo neyezinga ng'olaba ali mu nnaku. Lumu omukyala bamuyita Khawla binti Hakim, mukwano gwe yayita ku maka ge n'amulengera nga alaga ali mu nnaku. Bwamutuukirira amugamba, ya Rasulallah, ala tatasawwaj, todde mu kuwasa? Mukyala wo yafa dda, nkulaba embeera gy'olimu eragira ddala nti oli mu nnaku. Wandiwasizza omukyala omulala, oba oliawo n'akubudaabuda. Ate ojjukire nti Khadija we yafiira, abamu ku baana be baali bakyali batototo nga Fatima. Fatima yali akyali muto, kati nga nabbi anoonya omuntu anaamulabirira ku baana abo n'obbabudaabuda. So Khawla bintu Hakim atuukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti, nze nandirowoozezza nti ekiseera oddemu owase, funa omukyala akuyambeko, akuggyeko ennaku. Amugamba, inshiita, bw'oba oyagadde nsobola okufunira omukyala nga mukulu yafumbirwako. Bw'oba oyagadde nsobola okufunira nga muto, bikra, tafumbirwangako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekirowoozo kya Khawla kyalinga atannakigula bulungi. Amubuuza, ani gw'obadde oyina mu birowoozo? Athayib, ani oyo mu bakulu, omukyala omukulu ki gw'obadde opropoozinga? Agamba omukyala omukulu Sauda muwala wa Zam'a. Ate omuwala omuto muwala wa mukwano gwa Abubakar, Aisha radiyallahu anha. So yamuwa proposal ya babiri. Bw'oba oyagala mukulu yafumbirwako edda ng'amanye ennaku y'obufumbo, Sauda nsobola omukupangira. Bw'oba oyagala bikira muwala muto, nsobola okupangira Aisha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, kale genda ogezeeko. Omukyala ono Khawla agenda n'amawulire ag'essanyu eri mukwano gwe Sauda, kubanga Sauda yali mukwano gwe. Sauda ono y'omu ku bakyala abaali basenguke Habasha ku mulundi guli ogwasooka twamukoonako. Yagenda ne mwami we gwe baali bayita Sakran
niyo mwami n'afiira e Habasha. So mu kukomawo Sauda yakomawo namwandu ng'ali yekka, era nabbi ng'akimanyi nti Sauda yafiirwa omwami e Habasha. Bwe yakomawo mu maka ga taata we ataali musiraamu, ne mwannyina naye nga si musiraamu. So omusajja oyo Zamaa azaala Sauda teyali musiraamu, naye yali agaanye okusiramuka. Kati Sauda n'abeera mu maka wadde mukadde we na mwannyina si basiraamu, naye ng'embeera eyinamu emunyiga. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamuwa propose ya Sauda, Khawla agende wa Sauda amugamba nti kuleetedde ddiiru, kufunidde omusajja oyagala okufumbirwa. Sauda kwe kumubuuza nti musajja ki gweŋŋamba? Kuba Sauda yali mukulu, yali mukyala akuzeekuze. Amugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe nkufunidde, oli mwetegefu okufumbirwa? Erinnya lya surprisinga Sauda. Agamba Nabbi agenda kumpasa, aleze proposal nti Nabbi agambye ayagala kuwasa. Sauda agamba mukwano gwe Khawla, genda obiyitiremu muzeeyi, genda ogambe taata wange Zamaa waali yali musajja mukulu, genda omubuulire ekiteeso ky'ozze nakyo, bw'akigula n'anzikiriza nkampasi n'anfumbirwa. Agenda ewa taata wa Sauda amuyitiramu, sebo muzeeyi, muwala wo mbadde mufunidde omusajja, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala muwasa. Huyo yalina namwandu. Omusajja ono yasanyuka, Zamaa si musiraamu, yasanyuka n'agamba nti oyo yennyini yasaana muwala wange, bagenda kukola perfect match. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja ewa muzeeyi amweyanjulira, naye nga bwe twagamba atali musiraamu tagaba musiraamu newabanga yamuzaala. So enteekateeka zagenda mu maaso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awasa omukyala oyo Sauda binti Zamaa, nga mukyala mukulukulu. Mukyala oyo yalina abaana be naye baana bataano, kigambibwa bataano, bimu ebyafaayo bigamba 6. So yalina abaana be yali yazaalako, n'ajja n'abeera mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubudaabuda. Ummu Kulthum omu ku bawala ba Nabbi naye yali yasembuka e Habasha, ng'agenda Habasha. Bw'akomawo okujja e Makka, ajja ewaka asangawo omukyala yali amumanyi Sauda, naye nga takimanyi nti taata we yawasa Sauda. Bw'akonkola n'alingiza n'alaba Sauda n'agaana okuyingira. Yoza akamaama we kajja gamba yiyo n'ataanumya ekiri maka ga Sauda. N'agamba Nabbi, muwala wazze naye agaanye okuyingira, genda omuggulire. Nabbi n'agamba Sauda, genda omuggulire. So Sauda n'aggulira Ummu Kulthum, n'amanya nti bba kyaba kitaawe yamuwasizza, yafuuse maama. So bw'atyo Sauda radiyallahu anha bw'ayingira mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yawangaala omukyala oyo, kubanga yawangaala mu Makka. Nabbi gwe yawasa owokubiri, teyaddamu kuwasa paka nga agenze e Madiina. Bw'agenda e Madiina ng'akuzeekuze, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'awasizza Aisha n'abakyala abalala nga bwe tujja obbakoonako. Sauda yagenda okulaba nga Nabbi okwagala kwe kuli nnyo eri wa Aisha. N'agamba, ya Rasulallah, sandyagadde kuva mu bufumbo buno, wadde ensonga z'obufumbo ezimu sikyazituukirize. Ennaku ezange nzigabidde Aisha y'abaazi, ekisanja ekyange kiwadde Aisha. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga ewa Aisha emirundi ebiri, ekisanja kye n'ekyandibadde ekya Sauda, nga Sauda yakimuwadde mu kweyagalira naye nga tavudde mu bufumbo. Omukyalo oyo yawangaala nnyo, yayita mu myaka gy'abakhalifa bonna, so nga ate yali mukulu. Yaliwo ku kisanja kya Abubakar n'ekya Umar n'ekya Uthman n'ekya Ali ne Hassan. Yafiira eri mu mwaka gwa Muawiya bin Abi Sufyan. Kigambibwa yamala emyaka 43 nga Nabbi amaze okufa. So emyaka giba miwanvu gye yawangaala. Oyo n'abeera nga mukyala we Sauda gwe yawasa ng'ali e Makka. Ensonga endala gye tuyinza okukoonako yeya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'embeera ekalubye mu Makka, yanoonya butya bwakola da'wa, naye ku luno ayagala gikola ku bantu ab'ebweru b'e Makka. So yalindiriranga mu biseera bya hijja, mawasimul hajj, kubanga hijja teyatandikira ku Nabbi, yaliwo okuva edda, kuva ku mirembe gya Ibrahim
wa adhin fi nnas bilhajji yatuuka rijala. So ebibinja byavanga gye byava ne bijja mu Makka bikole hijja y'ebiseera ebyo ekijahiliya, naye nga bakola hijja. So nabbi yateeganga mu myezi egyo ashhurul hajji okuviira ddala mu Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhajja, gy'emyezi esatu ebibinja abantu beesomba bajja mu Makka. So nabbi kye yakolanga yateeganga ebibinja abajjiranga mu bika, n'amanya nti ekikagundi kizze, n'akisanga n'abavuuli eddiini eno, n'akola daawa, abakkiriza ne bakkiriza, abagaana ne bagaana. Naye ekyo yakikolanga alina Abubakar. Yafunanga Abubakar radiyallahu anhu agenda atambuleko naye, kubanga Abubakar kigambibwa yali ayina ilmul ansab, yali amanyi ebika abakulu baabyo ne bwe bitambula. So yamuyambanga omutuusa mu bakulu b'ebika ebyo bamuwe audience ayogereko nabo. Naye abasajja b'omu Makka baategeera akakodyo ka Muhammad katandise okukozesa, baateeganga nabo ku makubo nga bagamba abantu abajja mu Makka bazze ku hijja, ene waffe gye muzze eriyo omuvubuka yeerogoza bamuyita Muhammad Mukuraishi, naye temuwa birowoozo, temumuteekako birowoozo, ayina eddiini empya gye yazze nayo, egenda batabulatabula, muve ku ddiini ye temugiwuliriza. Abamu olw'okubagaana ate kyabawaliriza okugenda bawulire omusajja ono ayogera ki. So yafunanga omukisa okwogera n'ebika mu mwaka ogw'11. Mu mwaka ogw'11 ogwo waliwo ekibinja eky'Abawarabu abaava e Madina. By that time yali eyitibwa Yathrib. Abo baali ba Khazraj. Aba Khazraj Bawarabu, ensibuko yaabwe ye Yemen. Aba Khazraj n'aba Aus, bw'osoma tareekhe waabwe, abo baali basajja babiri, omu nga bamuyita Aus, omu bamuyita Khazraj, ba Luganda, baava Madina, baava Yemen ne bajja ne basenga e Madina. So ne bavaamu ebika bibiri, ne muvaamu aba Aus nga jjajjaabwe omukulu ye Aus, ne muvaamu n'aba Khazraj nga jjajjaabwe ye Khazraj. Naye aba Khazraj be baali basinga obungi. So ku mwaka ogwo ogw'11 Nabbi sallallahu alaihi wasallam afuna ekibinja ky'Abawarabu abavudde e Madina nga ba Khazraj. Afuna omukisa okwogerako nabo, ababuulira eddiini eno. Mu bo mwalimu abasajja 6 abaasiramuka. That first time mu mwaka ogw'11 mu bo mwalimu omusajja ow'amaanyi gwe bayita Asad bin Zurara n'abasajja bala 5. Bw'abamatiza ne basiramuka, ne bakola naye endagaano ya bulijjo, gentleman's agreement. Musiramuse, mugende mukole daawa, mugende munyambeko mukole ki, mukole daawa. Abasajja abo bwe baddayo ne bagezaako okuyita mu bannaabwe. Omwaka ogwaddako ogw'12 tukyali mu minal bi'itha, omwaka ogw'12 nabbi nga amaze okufuna obwannabbi, bakomawo era mu biseera bya hijja baali bakoze daawa nga bafunyeyo bannaabwe 6, so kwolwo bajja 12. Naye mu kujja mwalimu aba Khazraj 10 n'aba Aus 2, so 12. Ne bajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bamugamba ya Rasulallah, eddiini twaginywereramu, twagezaako n'okufuna bannaffe baabano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'12 waliwo kye bayita mu tareekh Bay'atul Aqaba al-Ula, yasisinkana abasajja abo 12, naye nga abasisinkana mu bubba kiro, eyo matumbi budde abantu beebase. Aqaba kifo kiri Mina, kifo kya kasozisozi. So we baasisinkananga, yagendanga n'Abubakar. Bw'agenda n'Abubakari amiitinga abasajja bano, abagamba musiramuse naye twagala tukolewo endagaano. So endagaano gye bayita, nzo giyita endagaano oba okuwerera, paying allegiance. Bay'atul Aqaba al-Ula esooka, waliyo n'eyokubiri athaniya. Abasajja bano 12 abagamba nti njagala muwere, nti mugenda kukola ebintu bino 6. Endagaano gye baakola bagiyita Bay'atul Nisa, endagaano ya kikyala. Lwaki bagiyita ya kikyala? Nti ensonga ezaalimu nabbi ze yakkiriziganya nabo ziringa
ezaali mu ndagaano gye yakolanga n'abakyala abadde basiramuse bwe tunalaba eri mu sulhul hudaybiya bwe tuliba tutuuseeyo inshallah z'ensonga zezimu. So ku mulundi guno abasajja bano 12 nga bw'ogenda mu suratul Mumtahina aya 10 Allah agamba billahi minash shaitani rajim ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akum almu'minat muhajiratin famkinuhun Allah a'lam bihim fa in 'alim fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Naye no wansi gyegenda Allah agamba nti فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. آية 12 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله. zino zensonga omukaaga nabbi ziyategeeragana n'abasajja bali 12 timukkirize ebintu bino mukaaga bye ngendo bagamba mujja byekwatako oba temujja bikola nga bigenda okujja. We munaabikola we munaabinywererako falakumul janna mujja kuba munywezezza eddiini yammwe Allah ajja bbawa ejjana. Naye munaabyawukanako ng'ate muŋŋambye musiramuse Allah yalimanya kyalibakolera. inshaa ghafara lakum waliba yagadde alibasonyiwa inshaa addabakum. Ensonga ezo ze baalagaana n'abasajja be 12 esooka alla yushrikna billahi shay'a. Nabbi yabagamba okuva na leero ke musiramuse teri kuddamu kukola shirika kubanga ne Yathriba mu biseera ebyo baali bantu naddala Abawarabu nga bali ku shiriki. So nabbi yabagamba nti teri kuddamu kukola shiriki. Shiriki kwe kusinza Allah n'osinzizaako ekirala. Ekyokubiri wala yasrikna, zino ensonga yaziragaananga n'abakyala naye ne kubano era z'ensonga zezimu. Teri kuddamu kubba, obubbi mu Busiraamu tebukkirizibwa. Wala yazni, teri kuddamu kukola bwensi. Wala yaktulna awladahunna, temuddamu okutta abaana bamu. Wala yatina bibuhtanin yaftarinahu, teri kukola bulimba bwonna bulyazaamaanya bwonna. Ensonga endala wala yasinaka fi ma'ruf, mu byonna nabbi byabalagidde nga birungi teri kumujengera. So nabbi ategeeragana n'abasajja abo ku nsonga ezo mukaaga. N'abagamba obusiraamu bwammwe bulina kutambulira ku nsonga ezo. Ne bakkiriza. Bwe bakkiriza abawo omusajja sahabi omunene twayimuta Mus'ab bin Umair twamwogerako, yali yasiramuka dda nga n'eddiini yagiyize ng'ate ne Qur'an agikutte. Nabi sallallahu abalondera Mus'ab bagende naye. Tabimu bigamba yabongerako na Abdullah ibn Maktum omusajja oyo muzibe. Ne bagenda e Yathriba ng'eyibatutte ensonga ziwerako. Lwaki yabawa Mus'ab agenda abasomesa eddiini? Omuntu bw'asiramuka ne mutamukolako kaweefube kumunyweza mu ddiini agaya oluusi n'agivaamu. So nabbi yakimanya nti ebbanga lya mwaka mulamba abantu bano we sibateekamu musomesa bajja kunafuwa, oluusi bajja kuva ne mu ddiini. So yabaweereza Mus'ab bin Umair nga ye musomesa waabwe, nga ye referensi yaabwe marji'uhu. Wewaawo ensonga y'eddiini gye baagala okwebuuza bagibuuza ono. Ate karakita ya Mus'ab yali musajja mukwatankuta, yali musajja ng'asobola okugumira ebizibu. Mus'ab abataarikhi bagamba nabbi okulonda Mus'ab yali mugezi okusooka, nakyo kyali kikulu, yali mugezi. Ate era yatwala Mus'ab agenda akole okusoma embeera y'Omuyafrib. Genda n'abasajja bano nga bw'obasomesa bw'okola daawa, kuba tekwali kusomesa bano bokka n'okukola daawa mu bantu abalala, naye ng'alina n'okulondoola embeera z'Omuyafrib. Kubanga abantu bano baali baagala nabbi ono asenguka ava eno ajje ewaabwe. Kati nabbi nga tannasenguka yali alina okukola spying network. Embeera gye ŋŋenda efaanana etya? So ogwo omulimu Mus'ab yagumukolera. Era Mus'ab omulimu yagukola mu butuufu, naye hijja ey'omwaka oguddako yali tennaba kutuuka. Mus'ab ye n'akomawo e Makka n'ayitira mu nabbi byonna byakoze, embeera bwefaanana n'ebigenda mu maaso. Omwaka ogw'13 ekibinja kikomawo nga kinene, baali bawera abasiraamu 75. So olaba effect ya Mus'ab mu mwaka gumu gwe yamala e Makka e Yathrib, asomesezza, akoze daawa, abantu beeyongedde okusiramuka. Abantu 75
mwalimu abasajja 73 n'abakyala bameka abaali bazze mu hijja nga basiraamu. Ekibinja ekyali kiko Yathriba kyali kinene naye nga abasiraamu mubo 75. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasibamu sabo omulimu gwakoze abantu 75 kuba munene ate yalondanga banene mbamu ku baali basiramuse mwe mwali abanene omwali Sa'd bin Mu'adh, Sa'd bin Ubada. Sa'd bin Mu'adh yali Sayyidul Aws, yali akulira aba Aws. Sa'd bin Ubada yali akulira aba Khazraj. So oba ofunye abo abanene ababiri kyayanguyira abantu okusiramuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam wajja bwasisinkana abantu bano ekibinja ekyo ekinene yali alina okubamiitinga era mu bubba era baddayo mu kafo ke kamu. Ensonga lwaki bagiyita Bayatul Aqaba Thaniya, mu kafo ke kamu budde bwa kiro akole nabo endagaano. Naye ku mulundi guno bwe yali agenda ekiro ekyo yagenda ye n'Abubakar ne Ali ne taata we Al-Abbas. Al-Abbas yali tanaba kusiramuka omwaka ogwo gwe-13. Naye nabbi yagenda naye mu basajja bali. Lwaki yagenda n'atali musiraamu? Ate bagenda kuteesa ku nsonga za busiraamu. Nabbi bw'asanga abasajja bali, Abbas taata we yasooka okwogera. Agamba abantu mmwe kuba Aws n'aba Khazraj nabbi wamala okusenguka amanya gaali tegataddamu kukozesebwa bakozesanga lya Answar. Abbas agamba abasajja abo, bantu mmwe mukimanyi bulungi Muhammad kyali gye tuli, bwakitiibwa gye tuli, mwana waffe tumwagala, tetumuyinaako buzibu, naye mwalaze interest mu kumutwala ajje ewammwe, naye tubasaba ekintu kimu, mutukakase nti mujja mukuuma. Si musiraamu, eno ewaffe gye tubadde tumubeererawo, tubadde tumukuuma ku buli bulabe bwonna obubadde bumweyorekera. We mutukakasa nti mujja kujja naye, mujja mukuuma, mujja mubeererawo, tajja kutuukibwawo kazibu, nja baleka mugende naye. Naye we muba temukisobola omutulekere omwana waffe tujja mukuuma. Abasajja bali olw'okuba baali bafunye laafu ey'omusajja ono eya nabbi, bagamba byonna by'otugambye tujja bikola, tujja mukuuma, tujja mubeererawo, tujja mutaasa mu nsonga zonna, si yekka wabula ne baanajja nabo. So ne bakola endagaano eyo Bayatul Aqaba Athaniya. Naye n'endagaano ey'okubiri yeeyongeramu ku buwaayiro ku buli, yo bagiyita Bayatul Harb. Mwalimu okulwana, eri yasooka temwalimu kulwana. So eno ey'okubiri mwalimu okugaa nti newe kiba kyetaagisa kulwana kutaasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujja mubeerewo, tujja kulwana. So bagiyita Bayatul Aqaba Athaniya, Bayatul Harb, olw'okubanga obukwakkulizo obulimu bwali bugumuko okusinga ku bwasooka. Yomala okutegeeragana entegeeragana eyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga akoona ku families ezaali mu Makka, ezaali zinyigirizibwa, bannange mutambule mugende Madina, mugende Yathrib, family zino na zino zijja babeererawo. Era abasiraamu baatandikanga okugenda mpola mpola mu bubba nga bafuluma Makka. Bafuluma Makka basanga abasajja bali babalindiridde. Osoma Suratul Hashr, Allah ayogera ku bibinja ebyo. Walladhina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Ezo aya zaali zikwata ku Ansar, aba Aws n'aba Khazraj abaali beetegese okusinkana bano. Nizoogera ku bano aba muhajir abagenda eri nabo Allah aboogerako, nizoogera ne ku mirembe gyaffe egirijja walladhina ja'u min ba'dihim. So abasajja bano bamala okukakasa nabbi nti tujja kukuuma n'abantu bo. Abasiraamu batandika okusenguka mpola mpola. Abasajja bano wadde nabbi yali abikola mu bubba, Abakuraishi baategeera nti nabbi alina be yasisinkanye, kubanga nga bwe bagambye basisinkananga muna kiro, ate yabasisinkana mu lunaku olusembayo mu hijja olw'13. Naye era baategeera, era bwe bategeera emisana bagenda ewa Aws n'aba Khazraj. Bagenda omusajja gwe bayita Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yali mu Khazraj. Bamugamba nti ssebo twategedde bye mwateesezza n'omusajja waffe, mukimanyi bulungi tetulina nkolagana naye, lwaki mwakoze naye endagaano? Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeegaana tetulina ndagaano gye twakoze naye, kubanga era ye teyaliimu, era teyamanya nti baakoze endagaano.
tetulina ndagaano gye twakoze na Muhammad. Bano bamugamba twategedde mwakoze endagaano ne Muhammad era ategeka kujjawo bwe mugenda mu budamya. Era famire ezimu ezaali zaagala okusenguka baazigaana okusenguka, baazikwatira mu Makka. Naye eyo yali entandikwa y'okusenguka kw'Abasiraamu okuva mu Makka bagende e Yathrib. Baatandika okugenda mu bibinja mpola mpola nga bwe bebbirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yali tannaba kufuna kiragiro kusenguka, kubanga nabbi byonna bye yali akola yali abikolera ku oda. Bano abalala bakkirizibwa okusenguka, ye takkirizibwa kusenguka. Abubakari yayagalanga okusenguka naye nga nabbi amugamba lindako. So famire endala zasenguka ne zigenda nga nabbi asigaddemu n'Abubakari n'abalala abatonotono. Inshallah mu musomo gw'enkya, mu darusi y'enkya tujja kulaba al-hijra ye nabbi sallallahu alaihi wasallam olulo we lwatuuka yasenguka atya era biki ebyaliwo, olugendo yalumalamu ennaku mmeka n'ebizibu bye yasangamu. Bampaddeyo eddakiika enkya mu darusi y'enkya inshallah. So tujja kusoma hijratu nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ogwo tubadde mwaka gwa 13 nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda naye kusenguka oluvannyuma lw'akaseera nga Abasiraamu abasinga bagenze. Now